atenderezebwa gurumiswe oikitaffe Tonda ne mama namugereka abawango bwangwa mbwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukisuba kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda munza alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo takkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu ggulu kaawe yongeyo n'obulamu oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tetunaba kubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri mukama waffe Ssalongo Kaliisa abamu gwe mumanyi nga Buddha ate abalala bamuyina amannya ag'enjawulo ge bamuyita naye ng'asigala nga ye muntu y'omu. Saba okole ekikoowe ekya university kyetumanya ekibiina kye tutuddemu ekya Galaxy nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumyaza mu kamwa. Bino byonna olina okubeera nga obiteebereza mu birowoozo byo ne bisobola okubeera nga bikolebwa. Yingiza ekitangaala mu nnyindo, fulumyaza mu kamwa, yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumyaza mu kamwa, yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumyaza mu kamwa. Kwata ku mutima gwo oliza enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa toli mubiri naye oli mwoyo oguzze gutambulira mu nnyama ez'enjawulo. Mu ngeri eno ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu. Tewajja wano kubeera nga okolerera ggulu naye okubeera nga oleeta eggulu ku nsi. Mu ngeri eno nnyongera okubeera nga nkujjukiza ozuule obwa Katonda bwo obutudde mu ndaayo. Weewaawo ebbaluwa okuva eri mukama waffe Ssalongo egenda bweti. Mbalamusizaako mwenna abaagalwa. Nze Ssalongo Kaliisa mbaweereza okwagala kwange. Abaagalwa, nzija n'amazima g'ekikula kyange okusobola okubeera nga njakaayakana amazima ag'omutonzi eri mmwe. Abaagalwa, amazima kirungo ky'amaanyi nnyo mu kuyimusibwa kwammwe okugenda mu maaso. Mu ngeri eno nga ekikula oba ekitonde mwanirizibwa okubeera nga mutandika okuzuula amazima gammwe, nga mwebuuza kiki ekiri bumu wamu n'omwoyo wammwe, era mumanye omwoyo wammwe gwagala kutuukiriza ki oba gwagala kubeera nga gutegeera ki n'okubeera nga guleeta ku mwaliiro wano ng'omwoyo. Abaagalwa, mwanirizibwa okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ku kirooto kye muzze muwanirira mu mmeeme yammwe, era mumanye n'amazima agatudde mu nda yammwe. Kibayambe okusobola okubeera nga mubonga obumu bwammwe mu bwannaggwano bwammwe, mu butonzi bwammwe n'ebitone byammwe, bibayambe okusobola okubeera nga muzuula amazima gammwe mu nsi yammwe gye mutonda olunaku olwaleero. Abaagalwa, amazima ago nga ggwe gandiba nga g'enjawulo ku g'omulala. Mu ngeri eno njagala mbategeeze nti amazima tegalina kubeera nga ge gamu eri buli kitonde, nedda. Tegalina kubeera ga gamu. Si buli mu kitonde kyonna ekitudde mu butonzi oba mu universe nti kirina kubeera n'amazima ge gamu okwetooloola obutonzi bwonna, nedda. Amazima okubeera nga ogesolosa n'ogategeera mu mwoyo gwo kya makulu nnyo era kyetaagisibwa nnyo eri ensi yo. N'ofuna okutegeera n'okumanya ku kifaananyi ky'owanirira mu ndaayo
ekirubirwa kye kyakuleeta wano nga omwoyo mu butonzi. Kino kirina kuyita mu ggwe era kirina kuyita mu kweyubulaako n'okulaakulana kw'ensi yo ey'omwoyo. Abagalwa, buli mwoyo gwonna ogutudde ku sseŋŋendo nattimba guyina olugendo lw'amazima gaagwo oba guyina amazima gaagwo agatafaanagana n'amazima g'ekikulu ekirala. Mukitegera? Kubanga obutonzi buyina amakubo mangi. Mu mayimusibwa n'okulaakulana kwammwe okw'omwoyo abaagalwa muluŋŋamizibwa okubeera nga muzuula amazima ago. Musobole okubeera nga mwekkiriza. Mukkirize emyoyo gyammwe egikola awamu ebika byammwe nga abatonzi. Mukitegera abagalwa? Era njagala mufune okutegeera n'okumanya nti buli kinnoomu atudde ku sseŋŋendo nattimba ne mu nsi ey'omunda ndabirwamu ey'omutonzi. Mu ngeri eno mwanirizibwa okubeera nga mukkiriza ebyo byonna ebibeetoolodde. Okukkiriza tekitegeeza nti okkaanye na buli kintu kyonna. Oba okitegera? Oba obeere nga owakanya buli kintu kyonna, nedda. Okukkiriza tekitegeeza kubeera nga obeera mulamuzi oba okubeera nga weefuula ekyo ky'otali. Naye okukkiriza amazima go kitegeeza okutegeera omuwendo gwo ogw'enzikiriza yeetudde mu ndaayo n'amazima go agatudde mu ndaayo. Era omanye okkirize amazima ago mu biro by'oyitamu. Era kikusoboseza okusobola okubeera nga ofuna enkyukakyuka n'amakyusa mu ndaayo. Kubanga enkyukakyuka etandikira mu ndaayo nga tunaba kubeera nga otonda ensi eya wabweru. Okwekkiriza oba okukkiriza kwe kukkiriza abalala babeere kye bali. Nga naawe wooyaayaana okubeera ekyo ky'oli mukadde ako. Mukitegera? Nga newankubadde wakyaliwo amayengo ag'ekirooto oba amayengo agatonda ensi ey'akavuyo, omwagalwa osobola okwekkiriza nga bw'oli. Nga newankubadde wakyaliwo embeera ey'okubeera nga abantu abasinga abangi tebamanyi mazima gaabwe, osobola okwekkiriza nga bw'oli n'okkiriza ebintu bibeere nga we biri. Mukadde ako, mukadde kano. Kubanga kino tekigenda kubeerawo olubeerera. Buli we wekkiriza ng'okukkiriza okwo kuva mu kwagala okutaliiko bukwakkulizo, kiba kitegeeza nti oba owanirirwa. Era ofuna okutegeera n'okumanya nti buli kinnoomu gw'olaba ndabirwamu ey'omutonzi nga naawe w'oli, n'ebbanga eryo ly'olaba ndabirwamu ya butonzi. Kino kye kikuyamba okubeera ng'ogattaganya amazima go agakutuddemu, kye kikuyamba okubeera ng'ogattaganya entegeerayo, okutegeera n'okumanya okukutuddemu. Buli w'oyiga amazima go, okkiriza abalala nabo babeere n'amazima gaabwe. Era ne kikuyamba okubeera nga okkiriza ensi gy'otonze mu bbanga eryo. Kino ne kiyamba okubeera nga n'amazima ag'omutonzi waakutuddemu gakulaakulana. Kubanga amazima gano tegayita mu muntu omu oba mu kitonde kimu, nedda, gayita mu bitonde byonna ebitudde ku sseŋŋendo eno. Abaagalwa,
olwaleero njayaana okubeera nga njogera ku bigere ebitambulwa ng'ozuula amazima go. Omwagalwa, okubeera nga ozuula amazima kyetaagisa okutandika okubeera nga ofuna endaba yo nga ggwe. Kyetaagisa okubeera nga okuba ttooki ku ndaba yo nga ggwe n'ofumiitiriza obulamu bwo n'endaba y'ebintu mu ngeri ennyingi etali emu. Mu ngeri eno nze Kaliisa nkwaniriza okubeera nga oyambala endaba y'ebintu mu ngeri eyo. Abaagalwa, oli ndabirwamu ey'omutonzi ku sseŋŋendo nattimba, era nga osobola okwessolosa eri ekikula ky'omundaayo, eri amazima g'omutonzi akutuddemu, kubanga amazima gano gazaalibwa mu ndaayo. Buli mwoyo gwonna ogutudde ku sseŋŋendo nattimba, buli kitonde kyonna ekitudde ku sseŋŋendo nattimba ndabirwamu y'omutonzi eyita mu mubiri gwe gubeera gwambadde. Era mu ngeri eno osobola okwebonga n'ozuula amazima mu ndaayo ng'ekikula kyo. Buli w'oteebereza kino n'olaba ng'amazima ago gayambadde bunyama eri ensi yo, otandika okubeera nga okyusa eddemeezi yo, otandika okubeera nga okyusa endaba yo ey'ebintu, n'ofuna obusobozi obw'okubeera nga olaba abantu abalala mu ndaba ey'ekisajja kikulu, era nabo n'obawa akakisa okubeera nga nabo batambulira mu ndaba yaabwe ng'ebitonde. Mu ngeri eno manya omwagalwa nti oli ndabirwamu y'omutonzi. Mu ngeri eno osobola okuvaamu ekitangaala eky'amayengo g'omutonzi n'amazima ge. Osobola okutegeera ekigere eky'omutonzi ky'abeera atambuzza ku sseŋŋendo nattimba ng'ayita mu ggwe, kubanga yemmwe ebigere eby'omutonzi ebiri ku ttaka ku sseŋŋendo nattimba, yemmwe mwajja wano okubeera nga mussa amayengo g'omutonzi. Nsaba ofune okutegeera n'okumanya ku kibatu ky'ekigere kyo, era omanye nti yeggwe wajja wano okusobola okubeera nga oyingiza amagezi g'omutonzi, ng'oyingiza okwagala kw'omutonzi, ng'oyingiza amazima g'omutonzi ago agatudde mu ndaayo, ge wajja wano okusobola okubeera nga osimba ossa eri sseŋŋendo maama wo nattimba. Teebereza, wuliriza, funa okutegeera n'okumanya ku mazima ago nga okozesa endaba eyo ey'omwoyo wo. Mu ngeri eno ng'omaze okubeera nga olaba endaba eyo, weebuuza ebibuuzo bino wammanga. Osobola okutandika okubeera nga otambula mu ngeri ey'enjawulo, osobola okubeera nga otandika okubeera nga oyimirira mu ngeri ey'enjawulo, osobola okubeera nga otandika okubeera nga weebaka mu ngeri ey'enjawulo, ng'oli ne maama wo nattimba mu makubo ag'enjawulo. Osobola okukozesa ebigere byo okubeera amayengo ag'eddembe agazuukusa n'okussa ekitangaala eri sseŋŋendo eno. Buli woofuna okutegeera n'okumanya ku ntegeeraayo n'amazima go, kye kikuyamba okubeera nga ogattaganya bumu wamu n'amazima agakutuddemu, n'otambulira mu mazima ag'obutonzi, kubanga omutonzi ekigere kyo n'ekikye kye kimu, era nga yeggwe wajja okubeera nga ossa ekitangaala ekyo. Mu ngeri eno osobola okufuna okutegeera n'okumanya nti mundaayo mutuddemu amazima,
era nga amazima ago tegatudde mundayo mwokka naye gatudde ne maama wo Natimba era ne maama wo Natimba atudde mundayo. Osobola okutegeera nti nno mu ttaka mwewese ekiriba kya ttaka obutudde ku maama Natimba nabwo butuddemu amazima ge. Osobola okufuna okutegeera n'okumanya nti ne maama Natimba atudde mundayo naawe otudde mundaye. Abagalwa, buli woofuna okutegeera n'okumanya ku kino otandika okubeera nga ogabana ekirabo eky'endabirwamu eky'obutonzi ekitudde mundayo mu ngeri ennene. Otandika okubeera nga wessolosa eri amayengo agataggwawo agatudde mundayo nga omutonzi ku Ssengeno Natemba. Abagalwa, kino siyogera kubeera nga mbagamba nti ebigere ebyo byokka bye bituddemu amaanyi ag'obutonzi, naye n'omubiri gwo gwonna gutuddemu ebirungo by'obutonzi. Kyengezaako okulaba nga mbasiigira akazigo kwe kubeera nga mbagezaako okubeera nga mbawa okutegeera n'okumanya ku ngeri gye mugabanamu amazima gammwe, engeri gye muwaanyisaamu amazima gammwe nga mukozesa ebigere byammwe, nga mukozesa emibiri gyammwe, nga mukozesa amaloboozi gammwe, nga mukozesa amaaso gammwe, nga mukozesa amatu gammwe n'emikono gyammwe. Abagalwa, waliwo endabirwamu nnyingi nnyo ez'amazima. Buli woofuna okutegeera n'okumanya ku mazima go mu ngeri ey'obuziba, kye kikuyamba okubeera nga otegeera n'amazima g'abalala, n'ofuna n'entegeera ey'amazima ga maama wo Ssengeno Natimba. Kino ne kikuyamba okusobola okubeera nga oyimusa n'okukulaakulanya obusimu bw'omubiri gwo, ne wekkiriza okubeera nga ofuna endaba empya ey'amazima, era n'oyambala bunyama amazima eri ensi yo, ne wekkiriza obeere nga bw'oli, n'ensi ekwetoolodde ebeere mu ngeri ey'enjawulo okusinga ensi yo nga bw'oyagala okubeera ng'ogitonda. Mbaaniriza abaagalwa okubeera nga mufumiitiriza ku bigambo bino, era mutandika okubeera nga muzuukuka eri amazima gammwe ag'omunda. Ndi Ssalongo Kaliisa, mbeebaza nnyo. Atenderezebwa agulumizibwe Owekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe akuume.